Njagala okulamusaako mukwano gwange gwe angoberera ku lutimbe gaggadde olwa AKTV. Weebale nnyo bali ddala kyokola kyamaanyi nnyo. Ensasagge, obunkenke, enjawukana mu kibiina ekya National Unity Platform mukwano gwange bika byamaziga. Okusinziira ku nsonda zange zindeetedde amawulire wano ga munda nnyo naye nga nyina okubeera nga ngasharinga naawe. Nga bwe nakunyonyola nti wano ku AKTV olutimbe gaggadde amawulire tubana mangi naye tusunsulamu ago golina okubeera ng'omanya wadde ga nnaku wadde ga ssanyu n'osobola okubeera ng'ogategeera. Mukwano gwange ampuliriza nja kusaba n'obuwombeefu vidiyo eno sooka ogiwa ekigalo. Nkwegaidde vidiyo eno gimpera ekigalo ate ompya osubscribinge ku channel yaffe osobole okubeera nga tosoba amawulire gonna gembeera ndeese agaga ensonga okwetolola eggwanga Uganda ku ssaago agabeera ebweru wa Uganda. Mukwano gwange mu vidiyo eno ngenda kutambula mpola nnyo kye sikolangako kubanga njagala vidiyo eno ogitegeere osobole okubeera ng'omanya gwe gy'otabeera nze mbeerayo mu nkuubo ne nkuleetera amawulire ag'ennyamiza wadde ng'olina okubeera ng'ogategeera. Ensasage mu kibiina kya National Unity Platform eguddewo era His Excellency the President w'abantu Kyagulanyi Ssentamu nayita olukiko obukubirire oba kye tuyita obunambiro olw'enjawukana ezibaluseewo naddala mu babaka aba National Unity Platform mu Parliament. Kale munnange nja kusaba ompulize n'obwegendereza osibe olukoba tusimbule amawulire gano olina okubeera ng'ogafuna ogategeere. Tewali kyakkola mawulire ga nnaku naye munnange kangakuleetera ogategeere ga munda nnyo naye nsobodde okubeera nga sekanyolya wange munnange agandeetera ku mmeeza ne nsobola okubeera nga ngakutuusaako. Munnange omubaka omukyala ono ng'ava mu kibiina kya National Unity Platform omubaka ono byampuna ayina akatambi akafulumye ng'ono ali mu kwegayirira omubaka owa NRM mbu lwaki onzisa ennyonta y'akaboozi. Imagine lwaki onnumya, lwaki onneeragirako. Otegedde mubaka omukyala wa Nuupu naye munnange oluusi ebimu bya tetukwatako naye nyina okubeera nga munnange nkutuusaako amawulire ogategeere. Era His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bano yabayise bunambiro bajje bannyonnyole enneeyisa gye balina mu Parliament era obunkenke bweyongedde ku babaka bano aba Nuupu. Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bakitegedde nti ategese meeting eno ey'obwangu bwangu era bw'abayise mu balina okubeera nga bannyonnyola mulimu entalo mu kibiina nga waliwo ttiimu egambibwa okuyeekera akulira oludda oluvuganya mu Parliament MP Mathias Mpuga Nsamba ono nno nga mubaka akiikirira Nnyendo Mukungwe. Waliwo abalala MP Francis Mutebizaake ow'Emityana Municipality olw'enkolagana gy'alina ey'amaanyi ennyo ne President Kyagulanyi Ssentamu. Entalo ku Rosemary Namayanja ono nno nga mmeeya w'e Masaka n'omubaka omulala amyuka Nampala wa Nuupu mu Parliament Manjeeri Kyebakutika ono nga w'Ejjinja Municipality era ono aliko n'akatambi akasaasaanyiziddwa akavuddeko ensasagge. Yabadde yigalya wa NRM MP Solomon Serwanyi President Kyagulanyi Ssentamu munyiivu era kigambibwa nti ono okuyita meeting eno kyabadde tekyewalika munyiivu olw'ababaka ba Nuupu obutayamba Honorable Mutebi Zaake ku lunaku lwe yavaayo n'asituka n'afeesinga Thomas Tayebwa ono nno nga ye mumyuka wa Speaker wa Parliament lwe yamugugumbula era kigambibwa nti okuva olwo ababaka batono nnyo abaavaayo ne balaga nti bali wamu n'omubaka Zaake. Kale kino nga President abadde alina okubeera nga abayita abuuze buzibu ki mwe bassebo mukoleraani owulidde kubanga omubaka ono azze atusibako ebisago by'amaanyi nnyo
enfunda n'enfunda. Era gye buvuddeko Bobi Wine yatendeeza obuvumu bwa Honorable Zaake bwe yayolesa mu Parliament, bwe yagaana tayebwa amagezi ge yali amu okugenda mu ofiisi ye okwogera ku nsonga z'okuwamba abantu nti asooka ajje mu ofiisi bazoogerera eyo. N'agaana n'agamba wano mu Parliament wenjagala kiggwere. Era Bobi Wine yamutendereza nnyo nti kye yakola kyekyo abantu kye bamwagala okubeera nga akola, ne ba MP abalala kye balina okubeera nga bakola. Era ono yagamba nti kyamuluma nnyo okubeera nga ababaka abalala batunula butunuzi ku Honorable Zaake kye yali akola. Baali balina okubeera nga at least bongerezaako okwo, naye baatunula butunuzi nga Honorable Zaake afeesinze omusajja munnange ng'ate ttiimu ye etudde ezinze mikono. Kigamba nti Robert Kyagulanyi Center President yanyiigira alumwa nnyo ku nsonga eno. Era kyova olaba ng'atendereza Zaake, Honorable Zaake, wadde nga yafulumizibwa ebweru oluvannyuma Parliament n'egenda mu maaso. Bano beekwasakwasa nti yo si yali engeri ennungi ey'okuyamba Honorable Zaake, era mbu si yali n'engeri ennungi gye yali alina okukozesa okutuusa okwemulugunya kwe eri Speaker. So Julius Katongole ono nga muyambi wa His Excellency, era ono ng'akulira abavubuka mu NUP e Rubaga, agambye nti ensisinkano ya principal n'ababaka bano esuubirwa okubeerawo emagere oba ekamookya ku kitebe mu bwangu nnyo. Kale nno munnange Katongole ayongedde n'ategeeza nti His Excellency n'ababaka basuubirwa okwongera okuteesa ku butya bongera okubeera nga balwanirira eddembe lya bannayuganda. Era ensonda munda mu NUP zitegeezezza nti basuubira n'okuteesa katambi kano aka Honorable abaakawulya ku mikutu gya social media agaalimu amaloboozi agafaanana ag'omubaka oyo Kyebutika, nga yeegayirira omubaka ono Sirwanyi owa NRM olw'okumusa ennyonta y'akaboozi oba ennyonta y'omukwano. Kale mu katambi amaloboozi gagamba bwe gati, Sirwanyi lwaki onnumya? Amaloboozi galaga nti Sirwanyi yasulawo omubaka, so bw'amwekubako ku Parliament abeera amwepena, ne bw'amukubira amasimu takwata n'okubeera nga amwekweka. Owulidde? So amutumira ababaka naye ono abeera abeekweka. Amutumira genda, gundi genda, omumpitire twogere, ne yeekweka. Kwegamba Parliament eringa kiraabu. Balinayo ebintu bye bakolagana aba NRM, gundi genda omuŋŋambire ono wa NRM ate n'owa NUP. Kale kwegamba President yalaba nga bavudde ku mulamwa n'asalawo nabeera nga munnanga abayita, kubanga bano bantu bakulu ate balina omusaayi, naye waliwo ebintu bye tulina okubeera nga tutunuulira n'okubeera nga munnange twekomako. So eyo yezemu ku nsonga lwaki nsaze okukolera akatambi kano munnange, wadde kamunda naye ogina okubeera nga okategeera akatambi kano kasaasaanyiziddwa ku mikutu gya social media. Sisobola kubeera nga nkazannya olw'ekitiibwa kya Honorable, naye munnange kale mu katambi kano omukyalo ono mulimu eddoboozi nga omukyalo ono agamba nti Moses Magogo akwonoonye nonneerabira. Agamba nti ono yatwala akadde ke balina okubeerako ababiri, mbu Magogo yakatwala. Era Manjeri yeewunyizza Honorable Sserwanyi okubeera ow'ebbula bw'ati, era ng'okumufuna kati alina kubeera nga munnanga ayita mu Jamal ono nga yakulira abavubuka ba NUP e Busoga. Era ono agambibwa okubeera mbu ye muko eyayungirira laava eno. Era mu katambi kano omwami ono omuvubuka akulira aba NUP yawulirwako ng'akunya nnyo omubaka Sserwanyi okusuulawo mukwano gwe oba omwagalwa we ebbanga eddene n'okumusuulirira. Era mu kwerwanako Sserwanyi mu katambi kano oba Honorable Sserwanyi naye awulirwa ng'agamba nti obutakwata amasimu ga mwagalwa we abeera akola mu mirimu gya Speaker Anita Amongo, era ng'emirimu okuguka obulungi alina ogikwasaganya ne Engineer Moses Magogo. Kale kwegamba sijja kumalayo nnyo biri mu katambi, naye ebyo bye bimu ku bitonotono ebiri mu katambi abakawuliddeko mukawulidde ku social media, naye nga omubaka ono oba Honorable mu katambi kano awulirwa
ng'awa obweyamo nga bw'atagenda kuddamu kubeera ng'alumya Honorable ono nnyonta ya mukwano, era yawa obweyamo n'agamba nti munnange agenda kufunzafunza ku byonna by'akola asobole okubeera nga afiisangawo akadde, asobole okusinkana omwagalwa we aleme kuddamu kubeera nga amulumya ennyonta. AKTV ku lutimbe gaggadde, nange AK Master mabega w'omuzindaalo, munnange bye bimu ku bifo ebyo gy'otabeera nange gye sibeera, naye amawulire munnange Ssekanyolya tumusindikayo n'agolola obulago bwe n'alingiriza n'agatusakira n'agaleeta wano. Akuuma atakumira mpeera tukwatagane mu vidiyo eddako. Bye bye.